بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera ekyobulamu ne tuba nga tutuuse mu mwezi guno ogwa Dhul Hajj mu nnaku ez'enjawulo, mu nnaku eza bulijjo. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ekyobulamu, ate era ne tumwebaza olw'ebengera ebirala bingi nnyo bye tumanyi ne tubye tutamanyi. Tuzaako okubeera nga tusalira omubaka w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yafuba nnyo era yalafubana nnyo okulaba nga atusomesa Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, ate era n'atusomesa n'ebyo Allah byatayagala, tusobole okubeera nga tuwangala mu nsi eno nga tuli mu bantu Allah wagenda okubeera nga asiima singa tunaba nga tugoberedde ensomesa ya Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bwe tuba nga tuli mu nnaku 10 ezikulembera omwezi guno ogwa Dhul Hajji, tulina okubeera nga twesunako, kubanga ennaku ezo nkulu nnyo mu kalenda yaffe ey'Obusiraamu. Okumanya nga ennaku ezo nkulu nnyo, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala qad aqsama biha fi kitaabihi al-aziz, yabeera nga alayira, naye nga alayira nga ayogera ku nnaku 10 ezikulembera omwezi guno ogwa Dhul Hajj. Nekiba nga ffenna tukimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala talina kintu kyalayira okuggyako nga kinene. Yalayira n'agamba, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, wal fajri wa layali al-ashr. Yalayira obudde obw'okumakya, wamaliza okubeera nga alayidde obudde obw'okumakya, n'alayira ebiro 10. Bamufassiriina bonna ne bakkaanya nti ebiro Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogerako ng'alayira awo yali ategeeza al-ashr min Dhul Hijja, ennaku 10 ezikulembera omwezi guno ogwa Dhul Hijja. Okumanyanga ennaku 10 ezo nkulu nnyo, era ng'omukkiriza yenna Allah gw'aba azituusizaamu teyandizitutte kubanga nnaku za bulijjo. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shahida annabiyu sallallahu alaihi wasallam, owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yazuwaako obujulizi biannaha a'zam ayami dunya, n'atugamba nti ennaku ezo 10 ezikulembera omwezi ogwa Dhul Hijja ze nnaku ezisinga okuba enkulu, ze nnaku ezisinga okuba ennene nnyo mu nnaku zonna z'ogenda okubeera ng'owangala mu bulamu obw'ensi. Wa anna al-amalu salihu fiha afdal minhu fi ghayriha, ate n'atugamba nti omulimu omulungi bw'okolera mu nnaku 10 ezikulembera omwezi ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hijja, omulimu omulungi gwonna gw'okoleramu munene nnyo okusinga emirimu gy'onaakolera mu nnaku endala zonna. Kama fi al-hadith, nga bwe tulaba mu hadith gye tujja ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas yatunyumiza n'atugamba, owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatusomesa n'atugamba nti ma min ayyam, tewaliyo nnaku mu nsi muno al-amalu salih fihinna ahabbun ila Allah, ng'omulimu omulungi ogukoleddwa mu nnaku ezo Allah subhanahu wa ta'ala agwagala nnyo okusinga omulimu omulungi omuntu gwakoledde mu nnaku 10 ezikulembera omwezi ogwa Dhul Hijja. Basahaba ne bamubuuza nti ya Rasulallah, wala al-jihadu fi sabilillah, nti owange gwe omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala otugambye teriyo nnaku
muntu zakoleramu mulimu nga Allah agwagala okusinga ennaku zino ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhijja. Kakati ate omuntu singa aba agenze n'alwana naye ng'alwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abagamba ng'abalaga obukulu bw'ennaku zino ezikulembera omwezi gwa Dhulhajji, n'abagamba nti wala al-jihad fi sabilillah, oli ne bwagenda n'alwana mu jihad, omulimu omulungi omuntu gwakoledde mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji gusinga omuntu agenze n'alwana mu kkubo lya Allah. Wabula n'abatirawo exception, n'agamba nti illa okujjako rajulun omusajja kharaja binafsihi, ye mwennyini agenze n'abeera nga yeetaba mu kulwana. Kharaja binafsihi, ye mwennyini agenze n'akola ki, neyeetaba mu kubeera nga alwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, wa maalihi, ate takomye kubeera nga yeetabamu ye yekka, ate mu lutalo olwo n'abeera nga ateekamu ne ssente ze. Kitegeeza nti omuntu ye mwennyini agenze neyeetaba mu kulwana, ate takomye kwetaba mu kulwana, n'abanga ataddemu emmaali ye yonna mu lutalo olwo, okubeera nga emmaali ye eyambako mu kubeera nga etambuza emirimu gy'olutalo. Falam yarji min dhalika bishay, mwana wattu emmaali ye yonna nebeera nga eggwerawo mu lutalo olwo, ate era naye mwennyini n'abeera nga afiira mu lutalo olwo. Kitegeeza nti singa omuntu ateekamu emmaali ye ate ye n'abeera nga awona n'atafiira mu lutalo olwo, era sitiira omuntu omulimu gwakoze mu nnaku 10 eza Dhulhijja guba gusinga jihaadi eyo gy'aba agenzemu. Wabula oyo yekka asobola okubeera nga akola omulimu ne gusinga ogukoleddwa mu nnaku 10 zino eza Dhulhijja, yoyo agenze mu lutalo lw'eddiini n'emmaali ye yonna, emmaali ye yonna neggwerawo eyo, ate era naye n'abeera nga afiira mu lutalo olwo. Hadithi eyo tugisanga mu Sahih Muslim, tugijja mu kitabo kya Sahih Muslim, ate era nga ne mu Bukhari mwana wattu mweri. Kale n'olwekyo kyetufuna mu bigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okutulaga obulungi obujjudde mu nnaku zino 10 ezikulembera omwezi ogwa Dhulhijja, era nga kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo omukkiriza yenna okubeera nga ayitiriza okubeera nga akola emirimu emirungi mu nnaku 10 zino ezikulembera omwezi guno ogwa Dhulhajji, kubanga gwina enkizo nene nnyo. Wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasobola kubeera nga atugambye ekigambo ne kiba nga kitono, ate era nga tusoose kulaba Allah subhanahu wa ta'ala nga ayogera n'atugamba nti walfajiri walayali al-ashir, n'alayira, ate nga Allah talayira ku kintu kyonna kyonna okujjako nga kyalayirirako mwana wattu kiba kinene. Mu bimu ku birungi byetusanga mu nnaku 10 ezikulembera omwezi ogwa Dhulhajji mulimu olunaku olw'omwenda oluyitibwa yawmu Arafa. Olunaku olwa Arafa owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'aba nga yatukubiriza nnyo okubeera nga abantu yenna gwe lusanzeewo nga mulamu yandibadde ng'akola ki, ng'alusiiba. Asoose kutugamba tukole emirimu emirungi mu nnaku 10 zikulembera omwezi ogwa Dhulhajji, era nga mugimu ku mirimu emirungi gye tusobola okubeera nga tukoleramu kwe kubeera nga tusiiba. Alina obusobozi okubeera nga asiiba, yandibadde nga asiiba. Lwaki? Olwakubanga owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muzimu ku nnaku ezitamuyitangako kubeera nga asiiba zennaku 9 eza Dhulhajji, kubanga olw'10 tetusobola kulusiiba, lubeera lunaku lwa Eid. Ennaku endala ezitamuyitangako kusiiba lwe lunaku olwa Ashura, n'ennaku enjeru eza buli mwezi, n'olunaku olwa Mandi n'olunaku olwokuna. Kakati omuntu yenna asobola okusiiba yandibadde ng'akola ki, ng'asiiba. Ibaada endala gye twandibadde nga tutwala nga nkulu nnyo nga tusobola okugikola mu mwezi guno mu nnaku zino 10 ezikulembera Dhulhajji,
kwekubeera nga omuntu yenenyewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah, tubu ila Allah tawbatan nasuha, tubeere nga twenenya ewa Allah subhanahu wa ta'ala olwenenya olwannamaddala, twenenye Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akola ki, nga atusonyiwa. Kakati omuntu alina okuyitiriza takbir wa tahmid wa tahlil mu nnaku zino 10 ez'omwezi ogwa Dhulhijja. Tulina okuyitiriza okubeera nga tukuba takbirat, netuyitiriza okubeera nga tumutendeza Allah subhanahu wa ta'ala, netuyitiriza tahlil. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yensomesa ye, era oba otunuddeko mu byafaayo by'obusiraamu, Ibn Umar ne Abi Huraira baafulumanga mu nnaku ezo 10 ne babeera nga bagenda mu butale, naye nga bagenda mu butale obwo nga bayitiriza okubeera nga bakuba takbirat. Ne bagenda mu butale nga bagamba Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Abantu bwe babawuliranga nga bakuba takbirat ezo, ate mwana wattu nabo ne babeera nga bakola ki, bajjukira ne babeera nga babeegattako. Kakati kiraga nti kyandibadde kirungi nnyo omuntu mu nnaku zino okubeera nga ayitiriza takbirat ezo, netubeera nga tuzikuba ku mirimu gyaffe, tetubeera nga tuzikuba mu mayumba gaffe, tetubeera nga tuzikuba buli mu bifo byonna bituwangaliramu, tubeere nga tuyitiriza okwogera ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti tewali mulimu gwogenda kukola mu nnaku zino 10 gubeere nga emirimu emirala gye bakoledde mu nnaku ezitali zino 10 zigusinga. Kale n'olwekyo tubeere nga tulwana okubeera nga twenyagira obulungi obwo. Kyova olaba Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti kullukum satadkhuluna aljanna, mwenna mugenda kubeera nga muyingira ejjana illa man aba, okujjako oyo yekka anaabeera nga agaanye. Anaagaana. Abasahaba beewuunya nnyo okuwulira nti waliwo omuntu agenda okugaana okuyingira ejjana, ne babuuza nti ani anaagaana okuyingira ejjana. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba man ataani, anaŋŋondera ajja kuyingira ejjana, waman aswani fakad aba, anaabeera nga njemedde ajja kubeera nga akoze eki, ng'agaanye okubeera nga ayingira ejjana. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atulaze obulungi obuli mu nnaku zino, n'olwekyo twandibadde nga tuyitiriza okubeera nga tuyitiriza okukola obulungi obwo. Arba, ebintu 4 lam yakun yad'uhunna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yali tabivaako mu bulamu bwe. Ebintu ebyo 4 bye bino wammanga: siyamun ashura, okusiba olunaku olwa ashura, wal ashr, n'okusiba ennaku 10 ezikulembera omwezi guno ogwa Dhulhijja, wa 3 ayyaman min kulli shahr, n'okusiba ennaku 10 n'okusiba ennaku 3 mu buli mwezi. Kakati kyetwagalamu nti omugimu ku mirimu emirungi gyetusobola okubeera nga twekwatako kwe kubeera nga tusiiba ennaku 9 ezikulembera omwezi ogwa Dhulhijja, tubeere nga tufuna obulungi obuli mu nnaku zino. Omulimu ogusemberayo ddala gwe tutalina kubeera nga tubuusa amaaso gwe mulimu oguyitibwa annahar, okubeera nga tusala. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abo bonna abalina obusobozi ti fasalli li rabbika wanhar, mubeere nga musala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ate era olunaku olw'okusala lunaaba nga lutuuse mubeere nga musala. Kale n'olwekyo tukubiriza abasiraamu ffenna, buli omu obubaka buno gye bunaaba bumusanze, okubeera nga alina obusobozi yenna abeere nga teyeefiriza kubeera nga afuna empeera ey'okubeera nga asala olwa Allah subhanahu wa ta'ala. Batunaaba nga tukikoze kakasa nga tujja kubeera nga tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimye, ate era nga tutaddemu abo abantu banaabeera nga ayagala. Naye nga meseji yaffe enkulu etambulidde ku hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam etujjukiza nti ma min ayamin, tewali olunaku alamalu salih fihin, omulimu omulungi muzo ahabun ila Allah, nga Allah subhanahu wa ta'ala
akwagala nnyo okusinga omulimu gwe tukoledde mu nnaku 10 ezikulemera omwezi guno ogwa Dhul-Hajj. Emirimu emirungi tugirabe, tubeere nga tuyitiriza okusaddaaka, tuyitiriza okubeera nga tusaala eswala eza wajibat, tuyitirize nnyo n'okuyisaala eswala eza sunna, tuyitirize okugaba, tuyitirize okukola emirimu emirungi, tusiibe, tubeere nga na'muru bilmaruf wa nanha anil munkar, tulagire empisa ennungi, tuziyize empisa enkyamu. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atusiima. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abawulira ebigambo ne babeera nga babissa mu nkola. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.